He advised the best way we can enjoy life Mondongo is online. Okay. Ne tukimanyi bulungi nnyo nti president ayina abantu bawo omusaala ogw'amaanyi babere ba advisor be until we realize that kubuuliriza ennyo batugambye abamu ku ba advisinga president ku by'endongo mulimu Fulufiga mulimu Catherine Kusaasira presidential advisor gwemanyi. Yes. So kyonna kye yasazeewo teyakisazeewo mu kinoomu. Naye nze si kyoti Fulufiga ayinza ogamba muzeeyi togula mabala kubanga manyi mweri era leero tumunoonyereza oba tugambye nti be bamu kwabo twamunoonyerezaako atunnyonnyole lwaki alemesa banno okukola era n'atubuulirira batya naye era kindaze nti ye yamugambye baggalewo bo okusinza nga ba-advisor bakitunuddemu nga online yatubuuziza notubuuza Shiba akola show mmeka we muba mulaba naye nga yazimba ennyumba ne ngamba bannange bulijjo gwe twesiga nti Cindy yakola naye yakola ku creative naye teyafuna ssente baba Cindy yakuba nti talina era kati wano nga bo ba presidential advisor balaba nga bagenda kuyamba nnyo abaana obutonoona ssente za kukola bivu katufune presidential advisor ku nsonga za lwaki endongo ekyali Addi bebekulu bamaze omugema. Kirungi era nebaza bebekulu big size nti kye yakoze kirungi nnyo era kyabadde kyakulabirako. So mwebaza nnyo bambi yakoze bulungi nnyo kubanga yavudde ne bamugema. Naffe tuli mu nteekateeka bamu babagema abamu tubadde up and down naye nga tugenda kwegema. Kirungi buli muntu okuba aveeyo yeegemesa eddagala ddamu ate ddungi ate kiri ku bulamu bwaffe. Kyovola abantu tebalikaka. Okay. So anytime bagenda kubanga bangema nebaza ne bebekulu kyakoze okuba nti abavuka bangi abamulabiddeko abagagamero family naye amulabiddeko so kirungi nnyo. Okay, online concerts ozoogerako kimunaazifunamu era abantu online concert kisinza nakati wabaddewo abazifunamu nga bangi nnyo ngera tulaba abayimbi bangi nnyo osobola okubuuza Shiba so zaakola omwaka oba omwezi naye osobola okunoonya omuyimbi amusinga ssente nga taliiyo kitegeeza kitutufokasinga ku kintu kyekimu online concert bwe ziba zizze nga bwe kiba nga kyekiriwo okusinza embeera we betambula situation bwetambula tujja zikola olw'ensonga abayimbi bangi nti batugane mu bivvulu nga era tetufunamu mumulaba abantu nga bapromota nga tebafunamu olw'ensonga ebintu byafuka very very expensive olaba abantu 1,000 mu show kati Cindy yategeka ekivvulu ku rugby erugogo ekivvulu kijjula abantu bangi nnyo navamu nga talina wadde emiliyoni 2 oba 3 kiva ku ki nti process y'okutegeka ekivvulu oba ngaawo erugogo kiri very very expensive very 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 expensive oba olina okuba nga okiranze TV olina okukiranga radio zonna byoteekamu bingi nnyo okulaba ng'osobola okugyayo ssente so abantu mbadde bayimbanga ne ssente bazifuna naye nga alina okusigala ng'akumya omutindo ogwo bulaffe tabadde ateeka lugogo mumulaba naye nga alina ssente mmeka naye nga zaateekamu nnyo oluusi tazijja nayo naye nga ate alina okusigala ng'akumya eki omutindo gwa music so oba nga online concert zezizze online show tujja kukola ng'ezo abaziraba kubanga tetugenda kwetuga tugenda kweta singa tebiddiramu ddala ebivvulu ini case singa tebidda omugenda kufa ekya nti nkubiriza abantu omulanga tebabazaana nti muli bayimbi okuyimba wayiga kuyige nga wayiga okuyimba basobola okuyiga okukola omulimu omulala ekyokubiri okuyimba kwajjanga by the way yali kyali kitone so tetwefokasinga ku kuyimba okuyimba tebanaggulawo tugezeeko okukola ebintu ebirala ebigenda okutwala mu maaso oba bizinesi endala ezitukwatira nga n'okuyimba bakugulamu bangi bakadidde mu kuyimba naye era nga bakyali mu mbeera mbi nga ate bayimbiranga ne ssente nnyingi so n'olwekyo saagala muntu ofokasinge ku kuyimba ofokasinge ku syombu syo bwe banaaba batutadde bajja kututa bangi abadde mu kuyimba naye nga ne ssente tebaziina bali mu mabanja babeera mu dduuka babeera mu kiso n'ekyo nze saba Katonda tusaasire ensi yaffe eggwemu obulwadde buli mulimu guddemu okutambula kuba essaawa zino nsobola okugeeza Evelyn Lagu bamusondera ssente nabasaba shows nate ssente zafiira mu shows kikyo nze mbagamba nti essaawa zino tewali muntu agenda kuvaayo ayingira ebivvulu kale oyo no is a presidential advisor omubwati ate nga kyayogedde ekigambo kiba kyamakulu mulina kiteekinga okola shote kufunamu ssente abamu bayimba ku mikolo nga tebakoze shoso ndowooza tugendera awo yali akoze ku kiro omukyala eyolimba tugenda ku mazzi ewaffe like nakolako show ayimba ku show z'abantu passage ku mwala badde mwogere
Bananga you people. Nenga atabye bibadde bigambo bya full figure actually ndowooza. Ye kyabadde asinga otutegeeza tugendere ku bigambo bya president w'eggwanga byayogedde for a meantime maybe. Yeah, but still, my conclusion is kubeera, I have a feeling of advising President Museveni. Bebaleetera okulemesa otuggulawo So I have a feeling tebamu advising kituufu. Tutume Mama Junior twagala tandika kukola. Yeah, tebamu the right picture because bwogenda mu eri wansi abantu gye bawa example wakiseka wansi bayitawo batya mu kikuubo. Really people are congested and they are surviving. So wali oyiseeko mu gundi eyo mu downtown n'otya wali ogenzeko mu owino. Endongo kyendowooza eyina kubeera na gundi eyina kubeera ne system netumanya nti kale endongo etandika saa 8 egwa ssaawa 8 mu bintu bye tusaba for example police ekusaba police neki police neki eteekeko nti tuteekawo mu police oba supervisor wa covid supervisor najja n'abeera bw'abeera mu ndongo omwo mumusasula nti bw'abeerawo bw'alaba nga share getting out of hand asobola oyimiriza sheeyo nomanyi no era nawa report nti no nenga shebe kyayimirira Jackson onyimirize nga baba police jati abayina right ekubira police nagamba nedda okusinzira nze nga covid supervisor sheganyemu je mugisalewo abantu batandise okulaluka naye wagenzeko ku mikolo ennaku zino onoolaba abantu baba batono tugenda kola mu ssente small time bwe tudda tuyina emboozi ku kalifaganaga